Alien Skin yabala diru ya buumbi 32 mu government. Era olwaleero ekyemisana kiridde n'abakulu ba poliisi enaggulu ku kitebe kya poliisi ekikulu. Ono asitudde bafangoni soldiers bonna abavubuka ba ghetto youths n'abatwala ku kitebe okuttaanya ku mulimu gwe basobola okukolera gavumenti kwebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Alien Skin yasinzidde ku vidiyo eziyitingana ng'abajega balumbye ekitebe kya Uganda mu Congo ne bakikolako effujjo n'okukiteekako omuliro. Ono agamba poliisi nti ye yeetaaga bwetaazi license na budget awa abavubuka ba fangoni abatendeka obulungi okweŋŋanga abakozi b'effujjo e Congo era kyekyabasitudde butereevu n'amiitinga abakulu. Ffe tuliwo kulaba nti abakola effujjo ku bitebe byaffe mawanga agatabanguse tubagaadinga ate naffe ne tubakolako effujjo nga bwe twamalawo ab'obucupa. Era nze kyenkakasa nti abakulu bano bwe banaba bafuwadinze bulungi request ya Alien Skin nga bwe nasomye mu proposal Alien Skin bagenda kumugonnomolako omulimu. Era ssaawa yonna fangoni eyinza okukyusa obuvo n'obuddu ne musooka ate mugiraba nga ate eriko mu DRC Congo. Bwe miti bwe mbibagamba byonna bijja mbibagamba nti nze mmaze okuzigamu mmaze okusomamu ekiddako kye kino kugenda DRC kukuuma bitebe bya Uganda na bizinensi z'abanna Uganda kubanga abali mu bivoola n'okubikumako omuliro bakola fujjo ate ye kyakakasa obulungi nti bafangoni soldiers bayina obukugu n'obutendeka obumala okumalawo effujjo n'akajanja ku bantu abaabulwa empisa. Annyonnyodde poliisi nti ekyakikozeeko wano mu Uganda yakikola mu nkuuka azakikola mu bivulo ebyenjawulo n'agoba obucupa. Kati okukuuma obukuumi facility ng'embase ne bizinensi z'abana Uganda e Congo n'awalala watabanguse agamba okwo kuyisa mukka mu kisero. Abakulu babadde basanyufu. Alien Skin ssaawa yonna agenda kugwa mu biliyoni. Ssaawa yonna mwandira bafangoni soldiers nga balinnya ennyonyi boolekedde DRC Congo. Mbabuulira bagenda kuwunya nga bavundu ssaawa yonna. Andi mu January temuba bivulu Alien akimanyi. Ye yeeteze mangwe wali emirimu mu Congo agende n'abavubuka bakakasa nti batendeke okumalawo effujjo benogere ku nsimbi ago gegali eyo gwe wakana neze nkuzigiddemu ebyo byensomye mu proposal Alien mu mubuuzo basi yeddiro gye babaddeko nenga yagala ogenda okwenogera ku nsimbi sitwala bafangoni soldiers mujja kuba abawalabu tutwala mu buwalabu ng'ataka sente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Funa peni n'olupapula ku noti 7 noti 626 oba noti 7 ogenda kuba otufuna butereevu. Twetaaga abawala n'abalenzi mugenda kuba mukola mu fast foods restaurant sikuweereza bwa waiter na bwa waitress kuoza bintu kwaniriza bakastoma mutandikira kamu 7 paka ku 2-3 bakusuza bakulisa bakujjanjaba kasente kooteeka mu visa ekuli mu ngalo mujje mugende ebweru mukole okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Nkubira ku simu twogere mu bantu bange naye nga top 10 congratulations billion 16 bwe zikugwa mu ngalo nza asooka ku fangoni.